ezifungula mulala eno standing edition olira kolisi introducing a channel yo kuba tuli uwo wajita Senior BTV naye baŋŋamye mbu akativi kajja kunsibya kituufu ekyo nkajjeko otherwise nga ndi ready okusasula omusolo gwa TV oli ready okumiitinga ebigendera ebya UCC mwebale nnyo ala tujja kujja ndogera TV 10 gano mazima yakakomawo ngamusika tujja kujja ndogera amabina mu ethics naddanga ono muwala ebikulu gwe yasiba yani gundi Louis Light ngaawaga Louis Light gyali ennaku ezagata mpola mu magezi yagenda asirika naye omanya engeri gyadda kuba mu Zubeda yagusala yadda kuba Zubeda ebyana byagambye mbu life is Zubeda anti life is short Zubeda mumpe nnyo Zubeda mumpe gakadomola kigondi kyekyamuvumu akadomola kitegerekeka obeera ozze kulaba ujona mbo waliwo dijja abeera ku login yetigesiya nze nga sikulaba n'owunya omuntu omumpi kumbe bwena bambala ebikata birina sowe kati ogenze musanga ngo omumpi kati baba ekikato kyayambala agenze musanga nga bukokolo bugeyana obukokolo bugeyana aleze nabaga esiyo okuwuzesa nengamba bangadi ensi yawaga ikofi asibeko disikola bulijjo mulangira omugaba Senior B mumpi akasiza kunsasa bwe tubadde tuyimirira n'agamba ojja lwasa okufeeyo ku kabaawo naye afune ku haidi ate alina okudifendinga tiyayogera nti omusajja mumpi abulirayo kati mulangira wakowa abampi nakowa abampi n'ebifaanana abampi nga Senior B nguno kale nagenda sigala okulaba omumpi ogwo naye ebyo nali bimanyi ku bakazi akwanako akakazi sebo olwakagoba nekajja mu night negaayi nga haitimu kati kandetera lumu ekizike nekaŋŋamba bawanga abadde agakwasa ne zino naye bwedda takulaba bonze kanzireete kitegeza ekyobutalaba kisinze nze kate takulaba nenkagamba kanzirye eryamaki omusajja bulijjo abantu bagitibwa kunyomereza ebikolebwa abantu baagala kunyomereza wala ebikolebwa abantu kitegeera libasalawo n'omuwala ayinza n'okuba bbaawe yali tamutumye naye nga yagala kundaga nti alina omupya yali tayagala kulaga nti alina omupya yali ayagala kulaga nti omusajja gwe yafunye muwaavu okitegedde naye ng'anoonya engeri gyakujogamu n'agamba okujoga kakusasulira emitwalo ebyo babikolanga kuba noonaani ono bawa Sala Izitoro Luzi era naye yali alumya X yali mumpi yalina X omumpi kati Luzi n'afuna ate omukazi amusinga obuwanvu nga n'ekizigo ngambye nga mweru naye gwe kankubuuza agenga n'ekizigo Luzi alimu Sala Short alimu Sala Tola alimu ku kizigo Luzi alimu ekizigo Luzi alimu naye Luzi okumugamba abigulawa yamanyi kambuuze ebizigo nze ate mbadde manyi ojja kuba bbina nti abigulawa nti talina bbina abuuza ebizigo gyabigula simbadde ntegeeza simanyi naye nga bale mbuuza ebizigo kalinga oyo omusajja yani oyo Luzi ku bizigo n'emmotoka ne babba kiki ogamba nti nga mutuufu kibagira kimugirako ddala forever kumutya ku bizigo motoka tomalayo saagala mboozi za bizigo manyi Amongi bwe yagenda e Vatican waliwo ekyana ekimu ku Twitter ku X kyagamba ndowooza kati Vatican yonna ewunya Caroline Amongi nga ne Vatican yesiga Caroline yenda komawo tunyumye olwakomawo embwa ne bagiteeka munda aga papa adamanya Amongi muzungu badamaniriza nnyo aga adamanyi muzungu alina yeebuuza ono muzungu lega mbuuze kati okuvala kyogamba okuvala Rozi okufala ebizibu ebyekisi banne mulekerawo ojayagala sodia mejja siso nedda ensonga za Amongi saazi ezindi emmotoka bagiyita Rolls Royce emmotoka mugiyita Rolls Royce mugawunyiza abakola emmotoka Rozi emmotoka bagiyita Rolls Royce ate amateeka bagiyita Rolls Royce ate amateeka ga Royce temwako magisi bamiguwa galimu malagira yagambye abasajja bakola emmotoka eyo
bagenda tebasobola kuddamu kukkiriza mu bali Munnayuganda bayinza ogigana mu East Africa yonna bagisiba emiguwa ne bagissa ku kimotoka ekikadde ne bagisiba empingu ne balyoka bagiswaza akule ekikoko kiwe Masaka omanyi lwaki abana Masaka singa amaalo akule motoka empya nga nonya ajako obutalanga bungi naija kamwe ensene mbabeke naye nga motoka kika kinako katugambe anti owe Masaka agula Primo najja mu parking ng'erimu checks mulimu abasajja mbewo y'okunyanja ganda byagatwala kamera eyo naye kamera eyo tali nnungi kamera si nnungi ekyo kyolaba kyo kiveeko naye ate tubadde twogera wali nti ekigambo ekimu kyakuvaako DJ Sine ya BTV naye sawa na TV egenda vaako Kagambo TV DJ Sine ya BTV oba kwaligenda kesigambo ekirala okusinga n'omusajja Sine ya P at least kati ekyo kiveewo kati ate omuntu bw'obanga otegedde ekintu kyakola obanga ye muntu ng'omusanze kyamakulu nnyo omuntu n'omubuuza ekuzedi omanyi Kagambo Sine ya BTV lumu tuba tulina gye tutudde nga waliwo kyali waffe omu nga ngamba Sine yafunamu kasente konze Sine ya kasente konze Sine ya kasente ade Sine yakola TV era yali ya mugana ye wa UCC konze Sine yakola TV yanonya license bagitani why ye ne mugamba yakola TV yagula TV bibiri byanjawulo waba nokola TV aizo baya juko zina jega ali kuisenge kati nze nga manyi either Sine yayize okukola TV Sine yaguze TV ebyo mbera mu jesiri namaze gabira mugonya ekyagonya nakyo kyali baddawo era gonzibira mu nyanja kikoze bulungi obuuliza awali omuwuzi saabawuzi aliwo muwuzi ojja wire mulangira ojja wire kati abula maanyi geyamba kutambula kati wuliriza olaba wali ewakibaya kwesande sibe ewakibaya ennyanja eryawo tubadde nga tugende nabinoonya kati amaanyi agesindika mu mazzi gogafuna kati sankugambe nze ekyamukoza mugambe na kino okugwamu obugwegerenge n'ensala ngende ekasi okuva wali akasenyi sina kumbiru kasenyi ngwira mugerenge ngende kumaliriza ofudde mu kakasa tafaayo kati nze nkulidde ku nnyanja ate nonke bali nako sente mbaweeyo naye tekuli Jono renasanze emitwalo 19 nawe tuwe kubera serious kicho ita sente okitegere kugenda 19 mulangira omwana ennaku ezo yangamba nagamba mumulangire ebbanga lye yabula muje yatambula mbu yamaliriza afunye yagiyita nswaswa nalagenda kubajjanga labye bachira mu nsawo muno nga bokwala mboga yafuna enswaswa kati bwe bali bagisindika mu nsawo omutwe gwe gwasookayo kati omutwe gwe gwasookayo kati omukira guli mabega buli bwakwata omugga ati enswaswa kati mbu mulangire emboko we yazikyayo alinga Spice Diana zimalazi n'omukyala nakibinga musole obadde onabatakyayogera kubawuzisa ali onumbirizi jole nafunye omukisa okulaba ku siza yani siza ono Marina mawa Marina bannange kati oyo kabaka kati omanyi namusanze galoga kudda point ba okakasa ngaze awe nawe ngaze awe alina bizinesi zakolera yeeyo egundi ebuwaya kudda point ebuwaya opozi okuba ebuwaya nayo inayo bala bulwakubiri naye kambuze kye bulwakubiri olinya ku nnyanja naye akansesa asalira ku mazzi ku kiti tamanyi mwe yadde okusambamu kati olaba we buwaya anti okugendayo si kusooka kuwuga kati senda gasooka yiga kuwuga era nze simanyi kuwuga ebbanga lyemaze kati nze niranya amazzi nze okuwuga be baana baliwo era Mukama mwebazaako ekintu kimu bwe twatuukira okukula kwali kuyamba kwa Mukama nti kati ebivulu byabanga ku ero nga toyagala kusasula nga mulina yita ku mazzi ne mugguka buguse anti kati twabanagana akakodyo ng'ofuna akaveera n'osibamu ebintu byo ku mutwe tukuyitaga kuba ku kifuba n'ogakubako ekifuba kumazzi owuga n'owummula namu kumazzi n'owummulamu
Obo float ze kungulu. Gawe fudde shoro. Kanyonyi? Omuntu atali muza yinza okutakitegera. Naye mulangira tali mukola mulikira. Mulangira kyali mukola. Katonda akebera mitima. Katonda akebera mitima. Omusajja ali mu dakiika 4 tulimba. Nyezi wezenga tuliko tukalagala tutwala. Nenda bali mwaka era nsirike. Ali musajja wa kimeza. Atula wali sebo limba tata atula wali mugenda ku eru ateka wende mulaba kamiliyoni ekirungi nina sawuganga bwomu ninabe nawuganga nabo nina musajja wange omu kati avuga binaala ku mazzi lwakuba abantu bennabeera nabo biri emyaka linda soko kati awo ku kinaala mutabani wo ani Shabati naye avuga binaala oba kojja kwogamba we yavugiranga ebinaala mbu yavugiranga biki ebinaala yasangako embazzi ku binaala nga embazzi yeetwala ku kizinga tema nawe kimanyi bwe babera ku mulangira nawe ekyo sokiwakanya kisoboka lwaki muntu manyiranga kisoboka mulangira ku myaka gyolina okyawakanya agibuuza mbazzi kolaga mugenda kutema miti oli yatugamba twalina nsi ako yakasaako nti yagibuuza uliriza okimanyi waliwo yatugamba mutwalina nsi nga dduka nayisa enjovu kakati ku mazzi mulimba abantu batumanyira ne basuka balina okukoma ebbanga lyeneetegereza ennyo wano ntuusa nekitegeera nti nno ekireetera mulangira obutandaba yonna gy'abatandaba ebyaddala yeye mumpi obumpi twali bw'aba akulaba akola mukiwako kati recognizinga face tasaana olengera abantu simanyiddwa naye mulangira abandi muwanvu simanyiddwa okirabye banange abatulaba ono ye mulangira alina YouTube channel bagiyita The City UG simanyiddwa era batera otuulako ne Uncle Chris Blackbest ye Blackbest Chris Blackbest bwazi yayimbako kuliko n'ekya Uganda nno ne bigaana ne mulangira yayimbako ye Kid yimba neno yayimba lwakuba naye terwatuuka galuga terwatuuka muka bonna yali abeerawa yali abeera n'olugala asikusigira ekifaananyi babayita obugabo yali abeera bugabo basigira ekifaananyi bamanyi galuga road bw'otuuka ewe bayita ew'amasavu waliwo ekkuba eridda gye bayita ebuddu kati oluyimba lwamulangira kakana ekkuba eridda ebuddu nga tonnabituukako ng'ova ku Starbucks galuga waliwo eryosooka otuukako ekidda ku bimuli kati oluyimba lwamulangira bwe lwajja bw'oba tonnatuuka ku kkuba eridda ku kyebimuli waliwo ekkubo ku kalina ewa yasiyasi erikkirira nga tonnabituukako waliwo eridda ku heritage webale kati oluyimba lwamulangira mu kuba amatuka eno lwasooka ne lutomera ku kyebimuli ne lutomera ku kyewa yasiyasi kati wano ku kya heritage waliwo ogufumbu bwe lwakuba okwo ebiseera byonna ekkubo lyali liseerera ekkubo lyali lya ttaka oluyimba baluyita maserebende naye akasinga okunzisa ku luyimba lwamulangira ku YouTube bw'oteekamu muserebende by Kid yali yayita Kid by Kid YouTube channel ngekukolera bweti akagalo bw'oyiga mirundi ng'esatu aba YouTube ng'akuweereza message kugenda ku blokera YouTube yo oluyimba terwali lwange oluyimba lwali lwa kibiina kyanali kale tewaliwo akazi okuntiisa oluyimba olwo yalikuba screenshot oba ku laptop yawa screenshot eyo nagikozesa ku video ya The City UG magi striking nebagikuba kereyimu nemugamba kyusa sambo neiro yekubiza era lwatisa ati video netereza omukulu yenyini yagera ku YouTube olimba biko bizibu yagera akuja luyimba olwo nagera ku YouTube olimba gyali kibeewa yaluba muserebende yagera ku YouTube emayo olimba lwakiweewa anonye oluyimba lwe yenyini yateekayo YouTube nemo akasinga okunsesa mulangira oluyimba lupya ku lwakiweewa kiwana yali oluyimba bayita lwakiweewa lupya kidusobola kiweewa osinga kiweewa obukulu asiganye naye olwakiweewa lupya wanjikojja mulangira asinga kiweewa obukulu si buzibu oba oluyimba kagenda jjogera mulangira olwo oluyimba bw'olaba ekifaananyi noono wakati kandi mulangira amanyi wabuzaabuliza mulangira alinga gundi alinga yani ono omukyala ono Zubeda Zubeda yali mu kayimba ka champion wamulaba omanyi mukadde ono wakati champion Molini Nantumo yagala ensenekiza akakaza kalimu nalongo kitoni oluyimba lwani
lwa Sebatta mwami Mutembeeyi ebyaddala Sebbale ng'alina ono omukyala Betty Nabirya people you come from far muva wala naye Nalongo Kitona awagadde ne kinti we oba ayina envi sikayinaako nnyo naye ate enviiri ezo ennyimpi ziyambako nnyo abakazi obutakaddiwa nnyo fresh naye ate nga singa kati bakaddiwa nnyo kati ate abanyankole olwedde abatasiba nviiri ate be basinga ati singa bakaddiwa nnyo kitegeeza singa bakaddiira mu WhatsApp bakaddiwa mibiri naye fesi ziba tezikyali oke bajjasi bakaddiwa mibiri togwa ku munyankole yakaddiye wanje sebo saaba menya mannya byekwano gyange bampa emibiri layira era malenga kubuza tarangaani sisobola saado kafone bwabo oluyimba lwekyo luva terukola mawulire era ne buline bwalala lunonya talalula okitegedde naye lwaki bava mu kuyimba okuyimba sijjukira nakujjukira nekanga bwekanzinga ekibiina kyalimu abantu 10 balina ekibiina webale nnyo ekibiina kyalimu abantu 3 ani omu ye Kasamba mu kibiina naye Kasamba mutabani wa kyamanika n'akulya sibeeranga Kasamba onabeera ne muze ekibaya kati oyo Kasamba mulala waliwo Kasamba mulala nga balina mpazi ba vaccine wanje sebo onabeera ne ekibaya ategeera oyo tategeera naye abasajja badda siiti ebigambo ebyogeddwa nga tebivudde mu kamwa kange bivunaanyizibwa kwoyo abyogera naye ng'ategeera era byemulira byogerwa wano si bya ccano eno oba nnyini ccano wabula by'abantu kinnoomu byola bayogera Blackbest ne Mulangira aleze mubinyingizamu ate mugambye ono Kasamba abeera n'ekibaya yategeera aliwo abeera n'ekibaya ate n'omuntu abeera n'ekibaya ate nga yategeera sikakasanga ategeera nga tabeera n'ekibaya okuwa ensonga bbiri lwaki nze ndowooza tategeera sooka odifendinga owuwo bagambye ye atategeera omuntu ategeera oli muti okuwambula naye bali beekuŋŋaanyiza ababumpi osajja muntu ekibiina kyabwe oli Kasamba yali ayimba n'ono zayimbanga leva y'obumpi kwali awaganya n'abantu eringa omuntu ategeera alimu atya okuwambula bawusa MC si mumpi level y'obumpi omuntu omumpi watandikira omumpi ye Kasamba yenna ina omuntu nga Kasamba musinga obuwanvu mulema naye Kasamba aleka mulema abampi babeeranga Kasamba yenna nga Kasamba musinga obuwanvu mulema bawusa ova kumulaga ku boda boda naye nga obalinnya waliwo Prince Bati balina Prince Bati balina Black ye Beni Blackface ye Beni waliwo manyatagajukira bambi akyali mu makyali ekirungi yagambye baali basatu naye yakamenya bana ali binjukira awo siima 17 bagenda wera bamaliza bayimba oluyimba labayo kakkana Mulangira gyatamanyi Mulangira yamaliriza yena banne nga bayi mu 27 Queen ngajja kati nkolaga Mulangira kyogamo 27 bamaliza bayimba oluyimba nga bagamba ono Queen tumulindirire era bagende kugaluga Queen wabayitawo bayimbe anti kukubo kwaliko abantu emboko zaali aba Queen tumulindirire weddayo mu kyolo bamaliriza bakomyewo alimu oluzungu oluyitirivu oluyimba silwali lwange bayimbira Queen naye bayimba bwe bati oluyimba silwali lwange balinamu yali omusajja wamuyitaani mu vidiyo omukazi amuyita Vicine omusajja wamuyitaani alikunyonyola kati balinamu Vicine omusajja yasobola okukwata mu naye ekyamaanyi nnyo kye yakola yayingira mu mazzi kati mbonavaayo akange Queen abasirikale bagaa mmwe vidiyo yali nnungi bulungi ebaali bagala fokasireti ekisumbuwa oluyimba ne boolaba amanyimbiri eby'Oluganda
ebyo lwali kwogera ko nekitya ali yawuli yako bya Luganda ata kirungi n'oluyimba lwali mu Luzo oluyimba wali baluyita batya oluyimba wali baluyita batya bali baluyita Queen tumulindiridde ate nno nga ne tonja oluyimba balwendika mu Capital Letters embozi gyakunyumiza yefuula agimanyi omanyi okusanga gonya ng'ali okunyumiza ebibeera mu kiralo ky'embizi kyokka embizi ziriwa kati nze Saabagonya ng'anyo sikyanyumya mbozi ya Queen Saababizi tunyumiza gonya yefudde emanyi nnyo kati ate Saababizi asirise ate Saabagonya yaliwo ebiseera ebyo ogamba twali 17 ekibiina kyamulangira abantu basatu ali obuzibu nawo mwalimu Kid Kasamba aleka muteka kamenya bewali nako Kid ne Triple ne Nose yes bachali Triple ne Nose baliwa Triple tobadde naye kuma kyogumale ne mmotoka oyo Triple omulala ali Bugerere bannange Bugerere bana ndozo tegede kama ayawukana osanga makoza bakitayimba kwa ne bale bayimba kyali kintu nanyi yali akitaliyo ni Island nanyi nicho yali akitalo Island Island ngerimu Prince Bat yo gwagambye omumpi simango omumpi Kasamba Prince Bat nga ina mu black face ye Beni nga nakyo kikomaawo kyali kyabameka babiri nga waliwo Nandere naye imbira akayimba ke kambiye kasate bita omuli muzula oyo azula ate yali ayimba bibye yali yagala kwegata ku Kasamba kubambya ne yali ayimba amazzi munyene timwera birasoma amazzi munyene wali wakasamba olo Kasamba nga yali nickname Prince Bat ayimba ne black face ye Beni Masagazi kati yewe mu kubasajja bena oganga nabo nga tusala mu nyanja wakati omuntu byakunyumiza nabimanyi abyemedde naliwo amasali mu kibiina kyo ali wali tunatandika kutegeera yegwe ekibira tunaweza myaka ena yaweze olangira ono bira biri mwemeka bira biri mukaga sewe waba tanso utegeera nnyo bira biri mwena emyaka linga mwezi ekibiina ky'abayimbi ekibiina by'abayimbi omwana kumutendera kwa beera onde teyo sweet be yali oye yobula omuyimbi n'omwakyayimba mwena abantu bano batuloga leero tunaakola eddogo bano bebalina olimanyi polisi watu walekerawo yimba anze sirekeranga okyayimba ande kati siniya enjawulo ayina n'oluyimba olwaba single mother enjawulo katonda mugulu atuwamulekanze ku TikTok nga ndaba akayimba ka Raga Compias abakyala bantumye obuzibu bwe basanga okwagana enjogere kambo kusanga Nazaro osanga malalo seyemwenga mulibadda neni katinze welinako we onyanze yekanze na kalabye simupira kitegeza yaliwonga luyimba ninga muyiba bunyire kono we sunga kati choka lupapula simupira silumanyi kalize nasingo mother sako tuwe mulayi we mwakapera kwengeri jo chayimba ekirungi bwo chayimba oyagala sound yetu etambule omala tuwa mulayi nange nina bako kye nkubuuza ko lya buza kitu kyayimba noyimba wire toyimba ngena yimba ngena mubuuza kibuuza ali kujja soko ko so okubuuza bagate wa muliyimba ngole dobozi ayagala tuwa kapera angira bawo nekijagala koja soke oluyimba mara dukera ku anja koja soke abuuza kibuuza si kyabuuzize kibuuza cyane obuuza sinya kyabuuziza ekiwa kyonna bakito kyayimba kyayimba Chris toka kyayimba kakala kibuuza oli yeze kyayimba dala tuwe mulayi oluyimba pya oluyita ekyambalo olende n'olukadde mwakapera asoka tuwa ku lumukadde mulukadde olukadde abadde lusoma ku simu atuyimbiremu olwakwata zonna tukuli lukwata akwata ekikigwe nandi kati tugeraga lwaki mubuuza lwaki tutandika okuyimba ekigambo kyo lwaki tutandika okuyimba bukyanga oyimba naye nga bukyanga ayimba tatanda bakutayo oluyimba tenatandika yimba ojja abadde mutuufu naye nga kati tuwemu ngamba wantya mubayize duba naye nga abali ku channel ya Senior BTV yadde tetumuwadde sente za bulango tuyinawo gye bayita the City Rides baganda baffe mwenna abali ku byondo by'abawalabu singa kwesiba ku bali mu byondo by'abawalabu be bajja nga beetaaga emmotoka ezifaanana obulungi emmotoka erina seats nnyingi nemba mwakomyewo 6
tuna driver waffe okujja ketteeka lyokka ku ntambula yaffe driver waffe mutuuka toba ko byomugamba mujja mukoze fu muli kaziina mujja mukoze fu muli kaziina Queen Shaga bebiyo manager Steve bw'obanga olinayo omulimu gwonna nga weetaaga omuntu okukutambuzaako okukulambuza ku bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo tulina gye bayita the Sea Trades agyetaaga osobola okufuna ku namba y'essimu gibawe so namba y'essimu 20800 mu luzungu 0702 lwaki onyonjogezo waliwo omusajja yaleme okusoma ennamba mu Luganda mbu yamanyi 0702 naye nga tulaba bw'otunula nnyo bwewegereza nnyo eyo bagiyita the Sea Trades mention jagiddamu ngeri kiriya kuteeka wano ate bakuwera mu kamera egalaki sente z'akalanga byemumpa tebiri kiriya naye ddamu tulina entambula ez'abantu ab'enjawulo ne baba bangi ne mubeera bangi ne baba muli batono zikuwa naye oba osenguka ate tugafuna n'eryato byafuna n'eryato so ne baba osenguka ne baba ng'otambula ne tukola ku bava buwalako bokka n'abalala tugeze ova kusuubula ova n'abaga okwetolako mu kibuga Kampala n'abaga ogendako ebweru wa Kampala bw'oliko yo Mike kanzere wano ne police naye ddamu osome ennamba 0702 28 00 73 0702 28 0073 eyo namba yaki the Sea Rides abagala okubatambuzaako ati ne tubayo ne bannaffe aba smart handling hygiene bakugamba ensonga yonna ekwatagana n'obuyonjo entebe n'okwetooloola munnange oba weekwata bwe kasita owulira nti waliwo obucyafu obukuliraanye niwekuba kukunaaza tusobola okukikolako oba amategula gatugala pevazakuta amayinja manyi amayinja galina ekola enkuba bwetonnye nnyo amanyi okugjako olukongekonge ffe nga tujja tugakuuta bw'owulira nga oyogera ku kikolagana n'obuyonjo kasasiro ajjudde ewaka waliwo kampuni ya kasasiro sijja gyogera kubajja kunyiiga nnyo bannyiniyo bwe kujjawo kasasiro mu kikomera ng'ate gye ebweru w'ekikomera omwana yajogerako ennaku ezo ne bamufunira mu kikomera kyo munda ne bamuteeka wabweru w'ekikomera ne bakuyamba ennyo bamuteeka ku mmotoka bagenda nga tebamukunkumula mu kkubo paka obanga oyagala abakasasiro abalungi abakola omulimu obulungi ojja kunoonya bannaffe aba Smart Handling Hygiene Services bawe ennamba z'essimu ennamba z'essimu 0786 64330 0786 643 302 babayita ba Smart Handling Hygiene Services. Tulina uno ab'ettaka babayita ba Everright Estate Developers. Lero sini obulango tewalibo abo bagamba ebikolera n'ettaka oba liba lya kyapa ate bagamba 5 ku 10 tebako kyapa ekyapa kitandikira ku 5 ku 10 oba n'ekyapa ku nguudo zonna ozimba obudde bwonna simanya baguza ettaka sima baguza empewo ate ettaka lifuuka liki empewo ettaka erifuumuuka ate oba wagula ku mukyama kati okwewala okugula ku mukyama jangu ettaka tulina okwetoola eggwanga yonna tugenda kujja ku Alice Gardens soko muleke soma ennamba za Everett 0786 499 544 bagamba ne weegataka lyakulundirako oba oyagala kulimirako oba oyagala kuzimba oba oyagala oba oyagala liri ku mazzi oba oyagala liri ku lukalu oba oyagala ettaka tebayita mataka ettaka lisigala ttaka Oluganda mwatwatama naye kyenzudde ne mu luzungu terirandiza kyenzudde ndowooza kiri ku dasiti UG mulinawo ka segment nga kabulango obulango bwaffe eddakiika 10 kuba kati kyede eyi program kati kakanyomero k'amatalisi basponsa bangi akanyomero k'amatalisi ku dasiti UG nemukuba obulango ate nemukuba n'obulango nga mukyali mu bulango banaye katugendeko mukuumulako naye nga ate mukyali mu bulango nemudda nemutandika mention ku mention naye nga olowooza ensusa okunyirira kiba ku ki tofaayo obulango obulango obumu tugenda kubukuwa nebulete space yange yonna sina nawe nnyiga n'osobola okulaba bannange Shalom supermarket genda mu maaso weebuuti era omuntu w'aba ayitirawo nakola shopping Shalom supermarket eri awo ku Garuga Road e Nalugala
mu maaso g'omulongooti ogusooka ng'ova ku Ntebe Road ojja Galuga. So genda okole shopping, balina stock eyo ey'abawuulu n'abafamily. Mugendo shopping Shalom supermarket. Yes. Nagala kubasajja aba Shalom aba. Ekibinja ekiriwo buli kimu kibeera fresh. Kyekirungi. Buli kimu ki fresh. Ina ne musajja wange owa byabulamu. Happy Lesson Medical Center, Medical Care. Happy Lesson. Happy Lesson Medical Care. Basangibwa wali Enkumba ku bitaala ekyengulu opposite King Sport. Nga tona wettawo tikudda ku university. Kati bazaaza bajjanjaba amaaso bakola scan eza buli kika. Bakola scan eza buli kika. Okyagala kulaba kicho. Kakati ekisinga obukulu nga betuli wano. Gwe ofuna omuntu yenna akusenikirako ebinyu mutwalewo bajjanjaba amannyo. Babijjemu. Bajjanjaba amannyo. Bajjanjaba amannyo. Balinayo okuddagala erisobola okugezagezaamu ku muntu. Onzijukiza linda kufuna. Onzijukiza omusaba. Ogendawo ne bakuyigiriza nga bwe zikola. Ne balansinga tayate byonna. Kyoli mu kumunyonnyola tafaayo. Bw'aba badde yannunda ng'alaba emmere y'enjirya nnyo nga tagenda kuvamu ssente. Ayinza oba badde annunda kuva nnyama ng'alaba ssente. Banyaameko sizoni ya Idi bwe yatuuse n'anoonya ssente ze bamuwa ngaazi nezeyansubula. Era mu ngeri y'emu otufunira ku makenda ga Haiti. Awo saagendawo ombadde ku musajja w'amannyo mbadde kugamba omusawo omu yali ku lediyo ng'asomesa ku mannyo omukulu w'essimu emu n'akuba n'omugala gyebale musawo musawo byonna obisomeseza naye nina kye sitegedde nkikwata ku mannyo nkyebuuza omusawo kiva ku kyoli okuga nti sinikira muli ebinnyo. Awo moderator nakola bade maya bakazi bali moderator yamujjako moderator yamujjako naga musawo tusonyiwemu olabaka omuntu atali mutuufu naye era badde nkubiriza abantu bagende babajjanja bamannyo just in case osana ogenda yadde simalwadde neweekebeza olumu amannyo negaba simalwadde osobola okuba nga olina mouth odor enkyamu ebabitereza bulungi nnyo. Lwaki nkubiriza abantu bagendeyo ku kyamannyo kubanga Lapok Branch Festival ekomawo season eyokubiri nga 28 ogw'Ekumi naye ku luno biralamu kulya paka kuwulira bubi. Omuntu gwe yasokola afanya wakisi y'ennyama n'emubbanga n'okukola ebiriroliro kulogenda 28 ogw'Ekumi kulogenda lonje era gyemubeera emmeeza ya vasiti yugiyo ndowooza bwebudde mugiteekete okubasomoleramuko okubijja ku nteekateeka ezijja ebiri mu ffumbiro. Ku luno tugenda kubeera n'abasanyusa nga bangi nnyo. Ekyenjawulo ekigenda obeerawo tujja bamu n'abasanyusa ate nga basiraamu. Abayitira mu nkoko luli batukolako ng'omusanyusa aliwo omu wa Mbizzi nakikabiri bwassaamu sawundi y'embizzi. Embizzi bwekabaawo zegenda leero ne bano mbalowoozezaako nga ekisambi ky'enkoko naye nga bakabya eddoboozi neroosa n'ekirala Suna Beni bwe bamuleeta muka temwamusasudde ennyama ng'alya nnyingi. Kikyotegeeza ya ambassador w'ennyama mu Uganda wabani market kugulawo ne market Kayibanda ya ambassador w'ennyama obungi bw'ennyama Suna Beni gy'alya. Kayibanda yagamba amanyo negaaga muluma bagigottagotta n'agiwuuta ng'obuugi mutuufu waliwo ekiwomba kusinga y'ennyama. Suna Beni yayogera ku mbizzi ani ejja kuwaniramu embizzi mundekeete mundebuza ndeka tondebuza mwana wa maama nina abaana abakuzeekuze togeraageranya bitu ebimu magezi kubita liimu ati tuli ku stage tuli mu kivulo ogwana guli ku stage nga gugamba bannange tewali kiwoma kusinga ne bakiyiwawo buli omu yalina ekimwogera tekisoboka obadde ki ono abayogera kino ng'oli bamugamba gwe tolyanga ku kino obuddamu biba bibiri lwakuba abamu bo si bangu mu kukiddamu beetyatya kati fe abalina gana amaloboozi netukiyiwawo tewali mu nsi yonna tewali kiwoma kusinga mwenge na nnyama kyokka no tanywa nze nsiti balina okwogera bawoga nga okwogera ki
ekisinga okumpomera yogera kati kitamubuuze kati osoze taliyo kintu ku nsi kuno ekisinga kuwooma kusinga gwatwala kusinya BTV njagala mukwaneku gwe kyekisinga okuwoomera kati ekyenjawulo kiri kimu bw'oba tateekako nga bakirya buli nti oba mmere tulina omuganda affe secret code nga kyagenda okugamba ekisinga omuwoomera naye ekisinga okuwooma okimanyi buuza kiki addamu obuuze ku nsi kuno tewali kintu kiwooma kusinga ebbere lyaki ery'embizi ziriryangako alimba oyonka twogera ku byakulya ate baliyo ebbeere oyonka buyonka ova ku kintu kyolya nga wakazaalibwa okay n'osooka n'okivaako naye obadde wakamala oyomba okwera amabere mukama nga ali mu bbaala waliyo amabere agaorganize naye ate kwesi njalaza atandise okunsobera okitegeera nina kyenjagala omanyi kwesi yogwamu ku kika ky'abasajja nga bw'oba omukazi ebbeere omuntu oyonka buyonse n'ojjayo amata kale kisooke tugende mpolampola ekigambo kitereeze si nina kyenjagala okumanya nina kyenjagala okumanya tetuli mu kanyomero ka Luganda naye ate era ono byasinga otegeera ono byasinga otegeera nze tofa alinawe nje ekikuwoomera gwe si ekikuwoomera nesiganye bazogera ku byakulya kale kulesi mabere gaba omwana omuto akola ki wootaali naye onuunootya omukazi n'omuleeta amabeere n'ogamira ate ayakalikamu ajja n'omugaati ki ekikwagaza abakazi b'amabina abanene naye waliwo omukazi alabeko bulungi nga talina bannange omukulu ono yatugamba nti ye tasobola kujja woli na mukazi w'amabina asigala mukutte ku mukono gwake nengenda kufuka ne muleka ekibakwagaza ennyo waliwo omukazi alabeko bulungi okusinga omukazi gwe kasaaba ng'alina ebbina kati mu nsi tewali kiwoomera siniyadde okusinga kati nza nti newendaba omukazi nga fashion nnungi nga ne chest nnungi naye nga muserebeera mba ndowooza musajja akuyiteko buyisi wallahi mba ndaba ng'alinga omukazi aliyo nga talina kabina sinya bimuyiteko anti waliwo omukazi abeera agenda naye ng'alinga ajja osusiza ate nawe nkomere ate kususizaawo watunda wakiri boyogerako bamama baffe boyogerako bakazi naye oyogedde kampani ezikola obubina tuyinza okudda ewaka ne batugaana okwebaka olwaleero omukazi yeyambulako omukazi nga neerinda kale omukazi ayambala akabina tegala musoke mukubira akafaananyi waliwo era mukwanyeko yeyambula ebbina nemubuuza gwani kigamba bamanyi n'obwalega ku waya bakajjako obedde akuyitako nga mabina ganyenyaga kali akajjeeko abuuse musererena yali naatunudde eri ati mbwayambula kaleege nemugamba ssebo gwani agenda tisati face nga yeye nenga ate mbeo tezi kuwayambuddeko gwe bwebituka mu buliri kyebaka kirudde waggulu abantu abambala amanyi bannange bwe mba sikumanyi bwe nkusanga enkya nga tokugenda kuyita omukazi naye koja yamukesingako ow'ekibuno ekikalu atunyumize bibera bitya kati koja experience gyaliko alinga jja kuba mutuuze okimanyi jja kuba mutuuze yalya namagoye n'alya ne kasiru kasiru namulyako awo bwe bukugu abasajja babeerako oyagala kutega kibatu oyagala kasiru nti mbaakoolooza naye soze kunyumya naye kwolwo tumaze emyezi nga 8 nga tunyumya emboozi yennyini mutya yamaliza buli wasanga kasiru ng'amusongamu naye kasiru aba n'olugambo omulyango ebyaddala buli muntu balisoma kusomero lyerimu nga yo balinawo yeyiye basomero ewaabwe abatawulira abatayogera
nafe nga tulina je mwali kushuwa prospects yes amesa abenja abegonde badisa kasiru munakwezi ngesoyo nali kimanyi ngomujeke ebi na mumazi ngesoyo nali kimanyi ngachikola atya nga kasiru agira nako begirageranya abagalagati omwali akampya musimu simu soma oli kuyaya ni oli mwana agira nema jagala kumanya experience demukozesa okumusaba n'okumukirizisa katika kubulire teri kizibu ng'okyetaaga buli kintu kyonna ekyoka osobola okufenja tekirina kukyetaaga buli kintu kyonna buli bw'okikola otandika okifunamu obukugu osobola okufenja kasitooba ng'okikozeddeko obwagazi nze nina mukwano gwange omu abakazi baamunyiiza naye nga yali abalaga nnyo omukwano nnyo nga buli kimu akibakolera kati byanyiiga n'ava ku bakazi nadda kasabbuuni kati olwokuba yali akakola na bwagazi yatuuka ku levo nga byonna byabadde akola abakazi n'akasabbuuni akabikola ate kanuunako ye kennyini ng'atuula wansi ne yeenuuna naye bano abasajja baba bannange ekintu kasita kiraga obwagazi bye muwulira byonna ne bye mulaba si bya channel eno oba ne channel byabo kinnomu ababyogera omukwano gwe bega yagenda ebugerere muyimbi munno we mutaasala ggaluga okwana kwali ku musumbu oluyimba natawuza na kilomita mu kutambula era okwana kusumbua abantu oli omwana yasumbuye okwana kali yalina akawala ke yakwana alinga nse kyali kintu kyensumbuwanga gokwana omanyi bakayitanga kalo kali akawala tofaayo nekagenda kamwagala nga kagala ne mukwano gwaffe omulala naye nga kasinga kwagala oli kali nga tugendayo akawungeezi amaka galimu obuwala nga 8 kali nga akawungeezi wabeerawo abavubuka abazze okukwana obuwala nze omu kubaakwanangawo nga tulina ekibala tuwasinkana kali ng'oli gwe baagala ennyajja n'abeera n'akawala okuba ssaawa ng'emu n'ekitundu paka essaawa ezi kali munnange ng'alina waatudde ekkaswa onfunye ne bamaliriza ono gwe baagala ennyo ne bamuwerekera bamala okumutuusa ne bamutuusiza ne bamusiibula ne bakomawo omukulu n'avaayo ku kaswa ne yeekunkumulako bulungi ettaka naye ne bamuwa eddakiika nga 8 ate ng'ateekamu ssente eddakiika ezo 8 ng'avaawo ng'aleseewo 2,000 okumala omwana oli omukwano gwa musumbu omwana yatuuka n'okufuna olubuto mwoli ono n'alabirira nga naye abamwamu naye emaliriza era ngamba kimu abavubuka toteeka maanyi mu kukwana mukazi noonya ssente akwate mukwate noonya ssente waliyo abantu nga balina ssente naye era nga abakazi babasumbuwa oyo anoonye bunoonya bafaaza babapasa bamusabire alina ekikyamu ku mutwe kasita oba ne ssente ng'osumbirwa abakazi oba n'ekikyamu abakazi baagala ssente zokka si ze baba baagala naye bw'oba oziina era ojja kufuna bintu byanguwa banoonya ssente kati omuntu atuula ng'okyalinda omukazi okuva ku ssaawa emwaka wongezi paka 5 obaako ekizibu sinye ekikazi ky'amabina kiikiri kanawe kyekiringa ekijjeno oyo Museveni sibina oyo alinga jeno kuliko eritandika lyo kyekyo n'omukazi oddugala otya okubeera bwotyo nga waliwo ne kampuni omukazi asongayo n'ekirala twaganya abakazi abakazi abeerusa nebeera mukaaka omunyungu kaki sigala nga bw'oli olaba kati Katonda atuyitamu kiro kati kankubulire buli omu munzikirizayo akkiririza mu byobuwangwa nakkiririza mu ddiini buli omu Katonda nga bwe yakutonda bw'ayagala akusange ku ssaawa 9 ey'ekiro manye kiri amakulu agali mu ssaawa 9 wasinga otuyitiramu olaba abamufa abasula mu mabbaala anti Katonda yabadde ajja anoonya omuddugavu amutaasi ng'atamulabawo yazze anoonya omuddugavu yamaliriza ate alaba Kadaaga kati ng'amanyi ataasa amongo ebyadda bw'atyo talimu ate okaddiwa kitiibwa okaddiwa si kya buli abapoliisi bano mitwe batutte tebatutte ebizibu
nze nabagambye embozi zirimu ekizigo nga emongi n'ekizigo sigiba kuba omwana yagamba nti Vatican ejjudde Caroline yamugamba kanzije tunyumize eyo Uganda nakati obuzibu singa baba banoonya nze ndi accessible nze nja kubaleeta we muli kale bule gwe muli mukupambana tugambye bwatakozesa Caroline ayogere ekika ky'ebizigo kyakozesa eyo nsonga nyangu naye bangamba essay yerusa kituufu ate kisoboka essay perusa kati oba yapeeruuka essay olaba n'abadduka baba bagenda mu Ireland ne mu IC oba yapeeruuka essay neze ebyo mukati bayeya ve wano naye pozi yego naye kakati leo nakulwa bisolo sini ya lero kama so sale ebisolo tukoze gyofuna tugenda otuweemu obotu wabo yo sale ku bisolo polisi cyo cyo bisolo leo idi ya bisolo wadogamba tusaze ku bisolo oyina ekisolo oyina banga kyogero sala okiyina oyina ekisolo kyogenda okusala era nze siyidi njogera n'omusajja wono yayina ebisolo gwe walunze ebibyo ayibya siniyebe musajja kulogene basazedde ebisolo kulogene basaze ebisolo sibyayogerako kugenda ogule sibyayogerako agamba bisolo ati nabuuza kikyayita ebisolo andira kuba kati yabyogera mu kwanga bimaze okugejja naye wano nga tebinagejja muba busole bwasaba bwasaba ojale ko yafuna first grade musajja mugezi nnyo wati olaba wenda wosaba obuki abegamba bibiye bisolo kale sinya bi katwa wajiri kulogene nti kantu standing edition ndabe engeri gye musigning out ku the city okusigning out kuba kumu kukeera ku machano ogamba ababadde batugoberera ku the city mbali metule ku the city yedi batugoberera ku channel ya DJ nze kambivemu abadde batugoberera ku DJ Senior BTV nze mulangira nakibi oli mulangira wa kanyongera okukibajjukiza nti Obuganda bukyaliyo emengo bulangi oli mulangira wa ddala musajja nakibingi wamwa ono Chris Black base yona kwa kusala bisolo tugenda nalabe kayagala malage ebisolo naye nga butono tofaya tugenda kusala ku bisolo naye nga butono kojja wire omanyi oyinza okogera kati mu video naye baba wagirabye kati nga bwano wadde weepikana nga muli bana kati nga byonna bijja mu kabox kolyo kojja wire nze bwe nva wano nzira waka kwebaka nzekka bamaliza baze mu kwetonda kye badogamba naye muze ate mumaliza ate abadde n'abasajja abo mwana abasajja abo bebateeka mu bintu ebyo anti mukyala wange alina mikono gyange batakyayagala anti buli wanterako message asinadda kanga agamba kakati era muli eyo muwoza muli mu kantu kyokka syako ke mukoze kiro akubira mukaga za kiro mutule mu kantu munana za kiro tukyali mu kantu kyokka atayolaba video za misana ng'enjuba eyaka kati the city rides ekola 24 hours singa omuntu akuba esimu anytime ng'ayagala era bw'oba oli ku login omuntu amunywanywedde ayagala mutwala yavudde munyonyo yavuddewa okuba bukuba essimu essimu zaffe ne bw'okuba saa 9 ez'ekiro nga bizinensi tuzikwata okugyako atali wa bizinensi ng'olina ky'obuuza okyayagala kumanya nga si bizinensi olindako ne bukya naye mpozi nekyanga olakyawo kyonna ku YouTube channel yetuli the city UG kale naye badriver mu bagambe babe begenze kuba ayo omusajja awo DJ Pito yabadde ng'alina emmotoka ya mukono gwe gyavuzeemu kati ng'alina gwagamba nti ayagala jjugula ng'alina gwagamba nti ayagala jjugula kati oli n'amugamba eyo nnungi kuba ate nnene eba ejja nakukolera lumu nga loogi kati badriver mu bagambe babe begendereza driver waffe ekisooka tanywa mwenge badriver betulinawo ku the city rides tebanywa mwenge kirungi ekyokubiri badriver betulinawo tusinga kwogera nnyo n'abakasitoma yamanyi beesonyiwe badriver baffe kale toke bamwana waffe baklayenti baffe bonna bambi badriver baffe bavubuka bato ate n'ekirala bw'obanga oli mwami naye ng'oyagala driver mukyala oyogera nabo tubalina tukyogedde tulina badriver abaki kizibu nnyo okuba ng'oli musajja
nga wandyagadde omukyala yaba akuvuga ntukubamu omusajja bw'oba oli mukyala ne tukusindikira omwami akuvuge nga olyokke naye nga mugenda oba ogamba ojja kuba okke na mukyala era oyogera mangu kubanga baba batambula bagiyita the city rides oluguudo lwonna lunyako entambula. Kale bana abatulaba tewerabira okusubscribinga teekako notification bell eyo ekujjukize wabawo video empyeze zo zijja kujjanga DJ Senior BTV neera mubeerewa nga mutambulamu naffe waba wakakyuseemu nga aka TV UCC etukanze ne tukajjako mutambule naffe wamu tuba tukyali yeffe bamu bana abasajja balina omukutu gwabwe naye once in a while akantu nation ejja kuba esinkananga akantu kale babadde bakayita akantu standing edition mazzi by the way kamba kyosizemo ko wano mulabe ku nnyanja netusobola osibulira ku nnyanja tusobola osibulira ku nnyanja yiyo tusobola osibulira ku nnyanja mulangira jangu tusibulira ku nnyanja lwakuba tuzikira nnyo ate mu nnyanja ne beautiful wuyo alabise indako asimbudde emisinde kati abatugoberera ku DJ Senior BTV ono mulangira omuwanvu ono ye Senior B mulangira ga mudduka simulaba gondi light reflection muli mabega wa white kati inakole ebiragiso omuntu sibula abagoberezi bo Senior tugende wa asoma people obadde otegeeza sibula abatulaba ngende kadde bapenze ka sibula abatulaba ogende mu bisolo byo nga butono ntafaayo ne Chris mbadde nsaba mukyala wange baba agenze je wakonfumbe kyeko olwana